buli wotandika ekibiina ky'ebyobufuzi ideology kozimbidde political party omusingi kikulu nnyo. Kakati politics nga bwe nakugamba n'abatulaba bajja kujulira ku video ndoza twagikola mu gwakumeka walinga gwaku njukira bulungi bicho twayogerako nakugamba nti NUP egenda okusinga okuleeta ba independent abangi bukyanga politics wa Uganda so si mu kisanja kino wabula bukyanga politics wa Uganda abaawo kozi watu wansonga ki baleeta ku independent NUP kyekibiina ekisingamu abantu abalina omululu kidde mugumu NUP kyekibiina ekisingamu abantu abalina omululu NUP era ensonga lwaki olaba nti omulamwa Kyagulanyi kwazimbidde pate bano sigwe baliko bano bali ku ki Kyagulanyi omulamwa kwazimbidde pate twagala buyinza obunene obw'eggwanga bano omulamwa gwe baliko twagala tugabane kana akaliwo buno obukola obumunkumuka bali mu bya ekiriwo kimala enyindo y'enkoko kyekyenyi okitegeera ndi Kyagulanyi abagamba tukwate enkota y'ettooke ennene bwe tunagiteeka wali tugabane afunyeko omuntu afuneko afunyeko ekiwago afunyeko bamuga nti kana akawago ke tukufunye ke tuba tugabanagabana biri tuli bikola ki tuli bisanga bakyamu yes wano nayo ki ng'omulama gw'ekibiina togenda gugoberera wano nayo ki Kyagulanyi tabayitangako kujja kunona bufo bwa kansala bwe MP waki yabagamba mujje tugenda tununule ki tununule eggwanga ani eyabatuuza mu lecture n'atandika basomesa nga abagamba nti okununula eggwanga olina kuba nga oli kansala olina kuba nga oli MP olina kuba nga oli meya olina kuba nga oli olina kubeera ki okitegedde olina kuba nakwagala nga n'emiramwa ogisoosowaza okitegedde kakati bano bakulembeza nnyo okulya balya because ekibatwala ku bwa kansala ono atuuke n'okujja mu ovulo oli atuuke n'otandika okwogera ebigambo ebingi kulya without kulya bani badde bali kavule nga teri anyega nga balita wakalu okitegedde nga bamativu so kakati ekyomukisa omulungi nti nabaddeko side z'erugaze naye omukolo we twabadde bawadde kansala eggulo bawadde kansala omuzindaalo abeeko kyayogera nze nno nga simanyi ng'omanyi era omuntu atali mutuuze waki olina okugira ffe twali twambadde magandula gaffe ga buseeka tebamuwadde omuzindaalo n'asooka ayogera ebigambo abantu ne bamukubira enduulu yadde amayiza n'agamba naye era nga bwe mwategedde kadiri ekibiina kyaffe nga bwe yatambudde nze omu kuba taagifunye naye bagamba nze wendi ngenda kujja mbabuulire essaawa yonna ngenda komawo independent abantu bamwanukuliddewo ne bamugamba siriwalira eri tuula omukolo ne gwonooneka ebyamakulu byonna byayogedde ne babiyera byonna ne bifa meaningire nti bano ab'omululu bo bagenda kukola omululu naye bakiraya nti abagenda obbalonda bo bali ku mulamu abagenda kukuba zino embwa ngenda bakuba ogamba abaze independent bagenda bakuba because bw'oba toyagala mazina buno bukira bwa nkima kusemberera tosemberera nkima wezizinira kweri okitegedde ekibatute mu vetting mugende mu process y'ekibiina okitegeera meaning mbadde mukkiriza byonna ebigenda okukola ki lwaki mwagendayo okitegeera ogamba oyagala kusiramuka okitegedde okimanyi bulungi nti omusajja alina okusiramuka balina okukola ki balina okusala okitegedde n'omala n'ogenda ne bakusala cwi okitegedde n'omala n'ogenda nti obusiraamu muvuddemu ebyokusala biruma nnyo obeera mujega so kakati ideology ya Kyagulanyi bannansi gye bagenda okugoberera tebagenda kugoberera ya kibiina tebagenda anti nkugamba ono ye founding father without ye ekibiina tekiriwo pate ebegenda kukola kushinga okitegeera because system ya Africa ebyobufuzi tebinaba kutambulira nnyo ku nnono za ggwanga ebyobufuzi bya Africa byonna ebisinga bitambulira ku abantu abo ababitandise okitegedde byosinga lwaki olaba nti Besigye bwe yaggwaawo n'akyusa obuyinza n'akwata fulaga n'agikwasa yali Mugisha
ekibiina kye okitege n'agikasa Mugisha Muntu FDC we yakoma yewe eri kati okitegedde anti nkugamba FDC we yakoma eyayina ababaka 38 nesigazaayo 4 because abantu balabanga ekibiina ekikoze eki ekiweddewo without Besigye okiwulidde UPC Obote bwe yagikontrolinga emyaka Obote n'atuuka okuva mu byobufuzi Mungu n'amugyawo UPC teyaddamu kulabikako onekena ne bwakola atya takyasobola kuzaawo UPC kweli yes okitegedde NRM nga bw'ogiraba pate ya Mwami Museveni naye bagenda babiri because abantu bano abafirika balina ekiraga nti omuntu atandise ekintu kye yafa nakyo agenda nakyo bw'ogenda Kenya Raila Amolo Odinga abantu lwe batunuulira Amolo Odinga n'ekibiina kye bo gwe balaba waliko Odinga eyasooka n'afuga epate okitegedde Odinga owokubiri waali ne bwasala eddiiro n'agenda n'akola ne gavumenti n'akomawo eno bo gwe balaba n'amala avaawo tojja kuddamu kubalaba nekyagulanyi bwavaawo okitegeera kati nekyagulanyi bw'amalawo kuvaawo nga talina strategy nnamu NUP togiraba because tosobola mu comparinga n'abaana bamaze emyaka 4 plan bakyalina plan bakitayigidde kuba naye nasettinga nti ne bwavaawo ekibiina kisigala kitano atolondanga busika nga tonnaba kuzaala mwana ogambye otya tolondanga musika nga tonnaba kuzaala mwana kati pate yakamala emyaka 3 oyagala teetandika okulaga abasika obadde kikagugwe kiwulidde pate yakamala emyaka 3 okitegedde tani abafugayo na kisanja kimu kati ate omuga nti atandika okweteekateeka alaga omusika egyo emyaka gyakyakunengira g'omusika bino ebiriwo kati mu kibiina okulwanira kaadi n'ebirala tebigenda kukosa ekibiina bwe bigenda kikoseza ebirina because abammiddwa kaadi za NUP logically obimu ku bye nategeddeko gulawundi bagitunuulidde kikulu nnyo naye baatunuulidde n'enkwe eziri mu kibiina wabadde olina gulawundi kagogwe naye nga omanyi ekibiina ekyasinza intelligence wano ng'ogyeko seemwayi n'opweketta anti nze nkubuulira n'opweketta because abaana bato baana bayivu otunuulira katono omukwano gwange gwebawadde Kawempe omuwala Shamimu Nambasa ogenda otunuulira abaana bonna abaliwaawo nga bayivu basomye Makerere ne basoma technology ne bakamala kati ogamba nti tebabina information kakati n'okweketta nze nalabye abantu abadde balina ground ekituufu nga bagirina naye nga kaali tebazibawadde nekinnuma nnyo nagenza okulaba ng'enkira bagenze mu DF ne ngamba Kyagulanyi oba yalogerawo yabalaba nti balinnya side 2 eno neeno kati abo baweera kaadi babagenda kutawaanya kakati funvubira yadde babadde n'amaanyi agafaanagana batya bano be bawadde kaadi babadde balinnya 2 bebamye kaadi ng'omulaba oli adde alina gulawo omanye yabadde alinnya wa mirundi 3 ku 2 anti kankulage a political party awo tanagenda oyali independent namba bano abagenze abasaze because political party tebagyogereza nga kintu kitalina makulu nze nsobola okuba nokumakya ne ngamba ti ngenze kwegattamu NRM enkya ne bampa kaadi y'obwemupi bwa Kampala kitegeeza wabaddewo empuliziganya okitegedde ebaddewo ng'eri silently gwe bakumma batya kaadi ku Lwokusatu ku Lwokuna n'ogenda mu DF ani yakulagiridde DF weeri n'akuwa ne kontakiti zaabwe n'otuuka ne bakwaniriza ng'omuzira bono obwana buyaaye buno buyaaye Kyagulanyi yabubuuse ate bugenda ggwa abamu ku betwogerako abafunye kaadi mu DF ye meya wa Kiramu ne oyawedde Mutebi Julius oyawedde taliddamu kubeeradde kansala w'omuluka taliddamu kubeeradde kansala w'omuluka yawedde anti agenda gawulira ebigambo bino biri ku record ensi ejja kubisa anti nze nkugambye agenda gawulira Julius simumanyi naye agenda gawulira because gwe Mutebi Julius bakumye kaadi ku Lwakusatu okitegedde ku Lwokutaano n'osalirawo eddiiro tomumanyi mumanyi ku bifaananyi naye si mukwano gwawe mbadde njagala mukwongere wano abantu bajja bo mumanyi bajja mumanya omulaba ndabako DF era olaba obuyaaye obumuli olaba obuyaaye yadidde nateekako kala za red eri gyanobye anti ate eno yagundi si ya PFF anti laba eno ya DF
kali ate yajide mu kibiina ki ali mu PFF yaje mu PFF lwaki yakwesiza kalaza PFF anti kati eno yasoka kati omukazi bwanoba n'aleka obugwebwo obw'omunda ewuwo abatanobye bwe yaba agenze kuwenda agenda kola ki aba agenze kuwenda kati ono yagenze kuwenda ani ono Mutebi Julius agenze kuwenda because agendedde ddala agenda n'engoye ze bw'ogendya ddala n'ova mu kibiina ky'abanno kala kozeseza ekibiina ekyo ky'okoze eki yogenze okitegedde ekikuteesaako kala z'abanno kyekyaki yasooka kubisa posta za DF ng'alinze kadi ye NUP kati bwayishuwa Mutebi gende wamwe ku kika Mutebi gende wamwe ku kika oliko ekizibu yasooka kubisa za DF n'azitereka akati ng'alinda NUPM we anti labayo kati ate ne mu DF yagenze n'agenda mu PFF naye wannaye kati nakugamba bano bannabyabufuzi ba wano abantu bajja basanga ku switi babakube lwaki kubasiriwaza ate bajja bakuba bannayuganda kasita banaalaba nga bannabyabufuzi basiriwadde nnyo bagenda bakuba kibooko tosobola kusiriwaza bantu bwoti mu wiiki emu ng'oli mu bibiina ebibiina bisatu NUP olinze kadi NUP ogabe batampa ne MDF notekayo empapula kakati obeerako mayembe kikaaki obeerako mayembe kikaaki era bano bo banabeekirono bamuwonye ono bamuwonye ate nga bamulaze omukwano anti nkugamba ndabyekaawo n'ebyalo nga bitudde Katonda yakola bannabyabufuzi bannayuganda eri muntu akola kibiina ky'ebyabufuzi mu Uganda naawula buwagizi naawe ne bw'okikola ofuna bakubira enduulu okimanyi nti ono omusajja omugenzi Peterson omumanyi omugenzi Peterson omumanyi esendi wano ono yazze okwesimbawo kuba president mugenzi ono yambala ekinu mugenzi mpulira bwe yayogera amannya ge kati okimanyi nti atambula ku TV za Uganda zonna omugenzi naye ngomero lwaki atambula lwaki yayita mugenzi oba tulaba muzimu alabika osinera ku byayogera naye akkiriza nti yafa naye kakati oyo okimanyi nti bwe yali agenda okujja empapula yafuna abamuwerekera abalina nga bangi agenda kuwangula oba president agenda kuvuga kigamba agenda kuwangula agenda kuvuganya akyo kinakugamba nti akalo kabeeramu abantu babiri kabeeramu abagenda abeesimbyewo n'abagenda okuvuganya okitegedde nakugamba akalulu ka Uganda kagenda kuvuganyizibwamu abantu kagenda kuvuganyizibwamu Kyagulanyi na Museveni abasigadde ate beesimbyewo akoba president kali ne bana abeekira kagenda kubeeramu abagenda okwesimbawo nga ne Julius mwali agenda kuvuganya tasobola kubeera mbavuganya naawe tasobola Julius tosobola kusiriwaza abantu kira tosobola kusiriwaza abantu b'ekira bwotyo mu wiiki emu obeere mu bibiina bisatu omusajja omukulu myaka 63 ali mu NUP oli mu NUP ali mu DF kati yakutte ki PFF kati yagenze mu PFF eno ya DF banaye posta yino mugirabye ya Mutebi Julius uyo akabonera omuti gwa muyembe okitegedde uyo akabonera omuti gwa muyembe naye enkya agenda kufulumya endala mumulinde mumuwemu just kadde agenda kufulumya endala kakati ono waliwo abantu naye yava mu DP ate yava mu DP abasajja ba DP kwata sajja ba DP abaana batabangudde politics wa wano bakukola ki abaana batabangudde politics wa wano yava mu DP ne yeesogge NUP yava mu DP obwana bwa DP butawanyiza Kyagulanyi obwana bwa DP butawanyiza Kyagulanyi bw'oba ogabulanga emmere gabulanga abantu abalala n'otagabula abaana ba DP naye abantu bano bayinza okuba nga balina ensonga zaabwe kubasinzidde nkubuulire bagamba nti engaba ya kaadi abali ku mulimu gw'okugaba kaadi mu NUP bo balina abantu be baagala batuule ku local government councils basobole okuyisaawo ebyo bo bye baagala waliwo n'envuvuumu baani abagamba ono yennyini Julius yagambye omwami ono John Mary Sebufu y'omu ku bakamishona abagaba kaadi yagambye nti aluubirira okubeera sipiika 2026 John Mary yes kati aleeta bakansala abanafu banaasobola okufuga banaasobola okwesimbako n'abawangula ajjamu bayikambe nti oyo pokopoko
okweyagaliza kususe mu kibiina. Bano intelligence ya Nuupu yebakuba. Ono Julius abakera ku machana agenda independent. Kale yandibadde yejeredde. Because independent oyinza okusalawo n'obusungu. Naye bakuma batya ku kadi ku Lwokusatu, ku Lwokutaano ng'oli mu PFF. Terwaweze. Anti yasooka mu DF n'avaayo ekiro. Yasooka mu DF ku Lwokuna yasulayo ekiro eki n'avaayo. Kati Joy bwazibidde ng'ali mu PFF. Mu nnaku 3 ng'ali ebibiina bisatu. Kaakati intelligence ya NUP ekuba bano. Okitegeera because Kyagulanyi abantu bamugambye ebbanga ddene. Nga bamugamba ku luli watugamba tewalina budde. Bwekenneenya bakandidenti. N'oleeta abantu abakutawaanya omwali ba Bedi Bwanika. Kaakati ku mulundi guno ogenda tugamba ki? A good leader wali olina okuddira abakulembeze bonna obateekeko intelligence. Obalabe bafumba mu bufumbo bwa mirundi emeka. Okitegedde? Kaakati bano bamutebi bano be babadde 10 abakoze amawulire eggulu. Kira bonna baawedde abo. Tebalina lugendo. Bonna baawedde. Because babakola kakuluka bwe ne bajja independent. Omanyi kankubuulire. Bw'onyiigira kitaawo. Togenda kuyita neiba kitaawo. Bw'onyiigira kitaawo obeera ku lubalaza. Taata agenda okuggulawo bw'ati. Olugingo oli ku lubalaza. Nga gamba mwana wange wasuze wano. Taata we nasuze omuzadde omutuufu omanyi kyakola. Ng'ennaku emukwata gaakali sooka otwali onyo kyayi. Tujja biraba. Kitaawo akuddiramu. Oyo muzadde omutuufu. Era n'omwana ow'empisa bw'anyiiga ewaka tadduka ogenda wa muliraano gy'abaasula. Ekitegeeza bano Kyagulanyi abadde ayinza obaddiramu. Yes, because eri politics gundi wa pate yaabwe. Bw'osuubira mu siru tagenda kuteekawo mbeera egenda kuŋŋanya abantu abo. Kyagulanyi ebiseera ebisinga baba bayogera agamba nti bino bya ddala. N'abamuli ku lusegere nga Sauda Madada n'abalala ne bagamba bannaye bino biralamu. Yes. Kiki ekyaleetedde abantu bano okuseerera olulimi ne bakyuka amangu ago ne bagamba no bw'oba ngoze independent bw'oba otumye kaadi tuze independent. Kiraga ki eri ekibiina ky'abantu ddala kiri mu bya ddala. Ekizibu kye mulina emu ku bineetegereza ku Uganda. Ate NUP simanyi lwaki mugiteeka mu bintu bingi. Mwani abagamba nti buli ayambala kombati ya red n'ateekako ebintu ebiyitirivu ennyo nti ye wa Nuupu. Siba Nuupu. Political party eringa shahada ya Busiraamu. Okitegedde? Siba Nuupu. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukatuliki. Bw'oyambala essapuli ennene ennyo olw'osembera. Wabeerawo by'olina okugoberera. Bibeera wa? Birabika? Tebirabika. Iwe Mukatuliki good. Wakitegedde? So Mukatuliki omutuufu nti yasinga sapuli eki ennene n'afaaza batukoga nti bannaye abeeteeseteese okusembera mujje. Kadde mwako katono. So Omukatuliki omutuufu si ye yasinga sapuli ennene. Ifaaza batukoga nti bannange abeeteeseteese okusembera mujje nti olwo ayita basapuli ennene. Abeera ayita abo abateeseteese emitima gyabwe. Kati mu NUP ng'obadde okimanyi oyinza okubeera mu kereziya ng'erimu abantu 1000 obatuuka okusembera basembera 15. Omanyi lwaki? Be batukuvu mu mitima. Abeeteeseteese emitima bali 10 ku 1000. Mu NUP bwe kiri. Kati si buli ayambala ovule myufu mu NUP mu NRM kyayambadde akakofira ka yero ne ovule ya yero nti yewe NRM ennyo. Okitegedde? Ono omwana yabalengera Kyagulanyi n'aleeta eŋŋombo ng'abagamba tunaabalabira ku bikolwa byabwe. Ekyo kigambo kya Bayibuli. Yes, kati bonna tunagenda okumalako eno wiiki nga bonna batulaze obw'omunda. Ate agenda bakuba bonna. Because kati Madada ogenda kudde ku ground gy'obadde otambula obagambe ki? Ezimu ku nsonga ezoogerwako mu kibiina ky'NUP ku batambulira nga bwe kyali e Kawempe nti omuntu yenna yeesimbawo independent n'ava mu mugongo gwoyo gwe bawadde kaadi ekibiina aba kivuddemu. Yes, sina NUP yokka ne NRM ne FDC mulina okuteekawo empagi ezinyweza bammemba mu kibiina. Kaakati Kyagulanyi alina omukisa nti buli kiseera buli mwezi Katonda abaako abantu bamuwonya. Bano yabawonye. Ati Sauda Madada abadde atambula ne Kyagulanyi bw'ati naye ng'omutima gwe mulwadde. Okitegedde? Ogambye otya? Sauda Madada abadde atambula ne Kyagulanyi bw'ati naye ng'omutima gwe mulwadde. Ogwani? Ogwa Sauda. Nga mulwadde ki? Anti tiyandiza independent singa abadde agoberera ebiragiro bya mukama we.
bulijjo mulwadde wa mutima anti ekikolaga nti mulwadde wa mutima kuva ku biragiro mukama wagambye kali tugiwadde Fatuma okitegedde n'onyinga n'ogamba nze nzija independent kitegeeza bulijjo otambula n'omuntu nga mulwadde ebyogerwa nti mwene yupe waliyo okweyagaliza kiki okweyagaliza okuva mu bakulu bano baleeta bantu baabwe anti nakugamba NRM nakutemera akaluka NRM akawedde nti pate yonna ebaako abantu beyeetaaga beesuubira nti batulina okutambulizaako ensonga yadde ababeera baagala babeera bangi walabye ennonda y'NRM akalulu akawedde abantu baasasamadde nnyo naye bwe baamaze nalabye ejjo kwosa jjo eziti yabadde New Vision ngaga nti aba Piero yu beewaanye bagamba basemberedde okukwata obuyinza oluvannyuma lw'abantu baabwe okuba nti baawangudde saabikugamba wano kati abantu bawadde batunulidde kadaaga bamukuba bakola ki okitegeera kombo ono ateekateeka ba new face abagenda okusobola okubiitinga abaana bali aba NUP kati bano aba NRM abadde balekana tebakimanya okitegedde kati bagenda lwe bakiraba nti bwe mba mulina waliwo enteekateeka ekola transition bano abantu ababaddewo emyaka naye tebasobola kukola transition muleeta face empya ne muzisembeza ku mmeeza because bwe zoogera mu bantu abantu bawulira otegedde tebabalaba ng'abali damaged kakati ne NUP Kyagulanyi alina okuleeta abantu basuubira nti bamuwulira Sauda abadde tamuwulira anti ekikolaga nti abadde tamuwulira ekimutu te independent kyeki abadde akubajinja mu kisagala abantu bano abadde bazze ku saidi ye nga bagamba bambi bamumidde kikaadi abaana ba NUP balina ebyokuyiga ebi bye balina okulabirako ekiyekuyiga ekisooka kya mukwano gwange Umaru Magala mwandibadde bagezi nnyo ne musoma ku oyo omwana Kawempe Umaru Magala mwandibadde bagezi nnyo ne mumusomako yajja mu kalulu ka NUP Kawempe by election n'abeera w'amaanyi nnyo ne baamutuuza n'avaamu n'alekera Nalukoola ate n'amuwagira enkeera Luswa n'ajja independent lindakaawo ngenda kujjawo kaakati Magala y'omu n'awanika ekipande ky'obwa mmeeya nkulaba obwa Kawempe okitegedde abantu ne bagamba nti ono tugenda muwagira ono tugenda kufa naye okitegedde bwe baamuyita ne bamugamba nti naawe wookutte vaawo oweddembe akyaliwo okitegedde ne bagamba neba ne munansindiikiriza mpaka wakatindagewa ne bamugamba ogenda kukiikirira Kawempe nga kansala ku KCC okitegedde oyo ali opposite kubanga yawuliriza kibagamba ate amaze dde okuzimba political gundi ye maturity ye okitegedde ajja kuwininga buli kifo ky'anaaba ayagadde oyo ne bw'anaabira tazze nga tali mu NUP najja olwaligase gyazaakola ki gyazazimba abantu bamulaba ng'omuntu yekusa awangudde emitima gy'abantu yes kaakati Luswa Luwemba ekyokulabirako ekyokumeka ekyokubiri tuve nze omu kubaziikawo ne Busegiri naye gye nali nga ntudde nga mpulira nnyo nga boogera ku mwana nze sibasemberera ngenda okulya bamwogerako nnyo naye nga abambi baba nga bakawadde fenna tujja kawagira okitegedde n'agenda afuka mu ddiiro nga wiki tennaba kuwera okitegedde bw'afuka mu ddiiro kifo ky'okunyweza empale yeetereeze n'agamba kati banyimye kaadi ngenda kujja independent ng'okimanyi nti Luswa Luwemba yaleeta kislogan ekigamba nti NUP kaadi batunda ntunde yafuka mu ddiiro mu ddiiro lya Nuupu nga mulaba anti kasita ova ku biragiro oba ofuse buli zambi olikola kaakati bano bonna abajja independent Luswa Luwemba is a good answer bonna bagenda bamwebuuzeeko ekitegeeza okwewaggula ku kibiina nojja independent ansa ebanaabaamu amagezi bajja kugitegeera okitegeera wonna ne mwenali mbanja abajja independent olowooza ki ekikubiza Sauda Madada anti nakugambye ensonga zibadde bbiri ng'ogyeko okuba nti omutima gwe mulwadde takozeko ground tagirina ebika mu Nuupu tabimanyi gw'olonderawa Masaka kati ebya Sauda Madada omanyi ground ye bweyimiridde anti baatugamba bakola ground tulaba Sauda Madada ku social media nze simanyi na gy'asula okitegedde n'Abannayuganda bonna bamutegeredde ku social media
alabika bambi badde akola nnyo emirimu gy'ekibiina erinnya likoze nnyo wano nga Lwakishami mu Malende alabika awo abantu basinze alabika abadde atambula nnyo n'omukulu kati ground n'atagiwa ki budde n'atagiwa budde ekyo nakyo gyekiri okitegeera sekendere Kyagulanyi musajja mugezi abakuwa madaada n'awa Nubianiri n'awa ono Giant Bobby Giant n'awa musajja wo n'awa awanika fulaga kuba bonna baana bayivu n'awa madaada omanyi kyesinga kyetudisikaasingako kino ekibiina ky'abafuutu soja kino ekibiina ky'abafuutu soja olwo musajja kyeyakoze n'addira ekibuga Kirambi ekyejinya nakyo Bobby Giant eyo paati kikaaki singa era bimwogera naye yalaze bano abaana titulina olutalo lwe tugendamu yuwe soja okitegedde togenda mubiri okitegedde because Sauda Madada wabadde agasiza Nuupu ennyo okusinga ng'ali mu kanso wa barabara because mu kanso teri buyinza buliwa obuyinza ono yabagamba mujje tugende tubunone babunonawa anti mu nsi ensuubizi gy'abagamba okitegedde because singa mu kanso waliyo obuyinza ababadde bonna badde bakansala ba NUP singa Kampala ayaka kati ono abagamba Kyagulanyi nti mwe muli basalikale bange nyina wembeetaaga wano mubeere wano mujje wano temugenda mubiri bagamba Lubongo yanga ye yavuddeyo aliwa anti oyo ali mu smart politics mu office yavudde anti nkugamba Lubongo yasifuutu soja ali mu smart politics okitegeera oyo mu parliament nakugamba Kyagulanyi amwagala n'okusinga ekirala kati ani anawandiika ebyekibiina n'omumyoka yo waali okitegedde Joel Ssenyonyi abadde mwogezi wa kibiina si bwe kiri era nakati bwali akyogeredde emyaka 5 ne bamwongera ekisanja ekirala olina amawulire ga NUP gobadde totegeera olwokubanga Joel Ssenyonyi MP abadde tayogera kakati Lubongo yabwomu obwa MP ng'emikono gikwata agenda kudda mu kuwandiika okitegeera so kakati onaakugamba Lubongo oyo kubeera MP ng'ateese kuyita lejjeno ekiina kye kigira ekiina kye kikyusa because ono Joel abaddewo nga MP nga mwogezi wa kibiina nga leader opposition amawulire ga NUP tetugafunye okitegeera kakati ebyo byonna baagala kunafuya bano baana kubalaga nti beeyagaliza pate yakweyagaliza biki namwe aboogera nti pate yakweyagaliza mukeere enkya mugende muwandiise byabakama kye namwagaddeko bene bawandiisa pate yo ng'akabonero nsuwa ajja kuwa certificate ogende ogulube nayo naawe ogende kayinamma mudduke embiro mugende mukole pate mufune muzimbe ekitebe abantu bajja kujja twogere ku nsonga y'okukyukakyuka mu bibiina omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ndi wa Democratic Party ne bukya enkya n'agamba nti kati mu paate eyo nvuddeyo ngenze mu PFF n'eyo nvuddeyo kubanga tebampadde kaadi ddala kituufu abantu bano banoonya bakulembeze oba kyebali si kyeboogera si bakulembeze baagala byakulya omuntu bw'akyuka mu kibiina aba anoonya ki nodda mu kirala anoonya byakulya ne bano bwe tulaba abakyuse banoonya byakulya buli omu anoonya wasambira kajji kutuuka wali keeki nti bw'ogenda mu PFF mukama n'akuyamba n'ogusa akajji ate PFF bagenda kukola ki bagenda kunoonya bukulembeze tewali byefu tewali bye bagenda okulya gyebiri anti bwe basuubira secondary eteeka eppya erya mwami Mpuuga lyalwanirira ennyo ebitwala ebibiina by'obufuzi ebingi ng'omanyi lwaki bonna bamunyango Mbaraka bakoze ebibiina by'obufuzi muwogo kulya eteeka ligamba nti ssente ziweebwa ekibiina ekiyina ababaka ba parliament kati ekibiina kasa kibeera registered ofuna ssente nga bakuwa ssente so tumaliza kano akalo tunoonya emikono tukole ekibiina okitegedde bale tugenda kukola ekibiina baku ebyo noonya emikono tukole ekibiina lwaki tukikola ebyomusiru omugezi yalya lwaki tukola ekibiina tufune kasente because Munyagwa akimanyi tasobola kuwanguzayo yadde kansala wa Kapa Mpuuga akimanyi tasobola kufuna yadde omubaka wa parliament okitegedde naye gosubira lwaki bafiirawo ate okumanya omwana najja bavuga misinde abakozese n'ensobi
Kyagulanyi bale bino kambi kubuulire n'abatulaba addawo ne nebakawente nga n'akaana kano kabavuga ate kabasobola because singa baakola ebyobufuzi ebiri tekiniko nga Museveni byakola ku Kyagulanyi bandinyumiddwa naye nze nkugamba buli woobuukira Kyagulanyi waabuukidde ogenda kutuka okugulu kweri the reason why Museveni yamanya nti akaana kamenya amagulu asindikayo bano akasukayo emmere bo ne balulunkana ne bakutuka okitegedde nti ebbanga NUP yandibaze ng'erwanagana ne NRM okitegedde Museveni yali alina okusala amagezi okulaba nga ku NUP akutulako ekifi balwanagana aba babiri ekifi n'ente ennamba okategedde balwana batya anti Mpuuga versus Kyagulanyi ngeno Museveni akola strategies muyisaawo okitegeera kaakati bano abaana mu political party ngeteeka ligamba ekibiina kasa kiba registered fe nga tukiwa ssente Uganda ekitono ennyo egenda kubamu ebibiina kikumwaga because tebamanyira byakola tebakola baabaana oluba okusiba ettaaya ayagala kubeera kansala kubeera mbaka wa parliament okitegeera kubeera honorable without kyakulya honorable okitegedde kaakati bano ensonga lwaki bakola ebibiina by'ebyobufuzi si buweereza ki ebuliyo baze kola ki kulya okitegeera nti ekibiina kya Mubaraka ne bwe kiba milioni 3 omwaka ye Mubaraka abeera jakaddiirawo omuyise fala so n'olwekyo ebibiina by'ebyobufuzi nze kankubuulire abantu bano abajja independent bayiza weekamba balabule baleme kujja temujja lwaki tebajja mugenda kuswala kiki mukadde wange Hajji Latifu Sebagala Sengendo nakulabye yagala kutimba independent okemebwa oli musajja mukulu mukadde wange gwe nkumanyi ground ajirina oli mukwano gwange buno obwana bwa Nuupu tebusaaga saagala oswalire mu katogo Latifu nenga ali na ground mukadde wange mukwano gwange meya gwate wannumye nnyo meya ki meya Mugambe yannumye nnyo naye kyenkukakasa beeranga musiraamu okitegedde eswala kasita bagamba nti ewedde gwe toleetayo so toleeta olugezigezi oba bagandi kati saawa okusiiba kuwedde bannange omwezi gwabonese okusiiba kukoze eki kuwedde gwe imaani ne bwebeera ekujjudde etya komaawo togamba nti anza imaani ebadde ekyanjira nina okwongera nsiibeyo ebyo tebiriyo mukanda wange Paul Mugambe bino mbikubuulira ng'omuntu gwe mbadde nzija ngoberera mu mirimu mukadde wange Latifu Sebagala Sengendo gwe mbikubuulira oli senior politician temwetantala okujja independent buno bwana bugenda baswaza Sebagala nga amazeeko agamba okitegedde anti kankulage ow'empaka akuna meeji ebiri abaganda bagamba ojja gikomyawo eno video nga kaluka wedde kuba tumujjukira ng'era ayambalira ne gundi bwana awangula ono yali Ssaabakunzi w'Ennyanzi bwana awangula obwa meeya Latifu Sebagala Sengendo ne bamulangira kuba meeya bwe Kawempe sigenda kuddamu mu kukyala ku kamera yonna kiddemu kasita awangula ne bagamba nti tulangiridde Latifu Sebagala Sengendo nga meeya we Kawempe empya toddamu okumpita ku kamera yonna paka lwendifa alina amaanyi nga wangula kalulu buno obwana bwa Nuupu tosobola buyitako tosobola buyitako because obwana bwa Nuupu obwa bulijjo obutaagala bino byakulya alya bino buli serious ate bungi okitegedde obwa Nuupu obwo obwana bungi bukulimbeddwa mukama waabwe Kyagulanyi Robert Ssentamu tojja buwona okitegedde tojja buwona bugenda kukulya lwaki bamubodde kankubuulire kye nakugamba luli tonzizaayo Kyagulanyi alina okubirudinga ejje lye ekitawanyiza ennyo omwana ono beebo be muyita ba senior politician ne bamujeregerera muyaga ate kakati ebintu abivuga kifuula nnenge okitegeera bamutawanyiza nnyo era nze musapootinga bonna abakube abateeke bali aleete afune abatono abamuwulira okimanyi nti emyaka 5 abo abasajja bamalidde budde ali mu kulwanagana nabo akwakwata Mpuuga Bedi n'ayita mu Kamooli akwata Bedi Bwanika Michael Kakembo n'abuuka akwata Michael Kakembo twakagaba wuuli adduka Erwengo kaakati bamalidde nnyo biki obudde abakubanga yaleeta abaana bawaiswa Mufumbiro ba Joel Ssenyonyi ba Francis Zaake ba Nubian Lee baani abo singa ebyobufuzi bitambulanga betwabibala obadde otya kati alina okusala amagezi yejjeko bano banze nsinga okumanya ebyobufuzi
kati alete bali bennyini cream okitegedde ababe nti Museveni ekyo yakikola era n'akimanya balina amaanyi aganamegga bano bagenda bakuba abavuddemu buno bwana bungi bungi ate buli serious bugenda kukuba buno because bannayuganda bonna 80% bali ku side ya Kyagulanyi kweli era nze nkugamba nammwe abatulaba mbagamba ninga tenalabye bangi abagiza anti nkugamba abatulaba mbagamba mwenna ng'osuubira okujja independent tolanga Kyagulanyi ono bakyamunyuma linda atambule wiiki egi byabakama akwate wiiso ye afuwe kati go wiiki egi tojja kuddamu kuwulira kiyitibwa independent mu Uganda kiddemu gumu nkirabe bulungi byabakama akwate wiiso ye agambe nti kati haya tusimbudde enkya kati omwana w'emagere agenda ateekeko obulo ye emyufu asibe ne Timbalandi ye okitegedde afulume oba omwagadde bwa sikumwagala mpulira omuwanda nedda afulume bwe pa ne Katumba oyo afulume anti nkugamba mu wiiki emu n'empuuga afulume mu wiiki emu mwenna mpozi bannamawulire munaaba muliko kizibu ng'oyagala mu wiiki emu eyo ng'oyagala eggulira abantu ne banaala ba TV bagibeereko olina kutambula Kyagulanyi wagenda kubeera anti nkugamba bino tubyogera poliisi yalangiridde emitwalo 10 egy'abasirikale gikole ki kukuuma mirembe mu kalulu ate ani agiganya ani agiganya ewo okujja okukuuma mirembe temutiisatiisa kakati nkugamba wiiki emu media houses zonna eza Uganda mu wiiki emu zigenda kuba zikavalinga ebintu 2 kinaki Kyagulanyi na Museveni kati gwe independent ate Mubaraka Munyama anti gwe independent simanya kabonero omuti gwa mupeera simanya kabonero luseniya kakati nze simu biki wiiki emu media houses zonna kusina za Uganda zokka ez'ensi eno zigenda kuba zonna zitunulira omuntu ogwo Kyagulanyi alidde ki yasuzeewa okitegedde emboka afunye mmeka abaana be bakutte bameka okitegedde lwaki babakutte wiiki egi era kampeyini ya Kyagulanyi egenda kuba ya wiiki emu bamwe ennaku 10 tagenda zikozesa zonna ezo nnyingi nnyo wiiki emu asobola okumalayo eggwanga district yakolanga countrywide tour ya nnaku 14 n'akuba eggwanga n'aliteeka ku ttaka ogenda okwebaka akawungeezi ku ssaawa 2 ng'ali Kaseese ogenda okuzuuka ku makya ku subuhi ogenda okuseereza booti ng'ali pakwaki kakati oyo wano ali energic ali healthy muto okitegeera bw'alabanga wano kajjamu ekali ng'agamba abanaye muveemu tuddukewo okitegedde kati agenda kukozesa emirimu empyo zisaze bye batu ekinavamu ogenda kunyiiga okola ensobi era nze kugamba pulezidenti Museveni okitegeera oli mukadde waffe nze ng'omunkuwanya ekitiibwa akaana kagenda empola akajja kukozesa ensobi wiiki emu tutunuleko ku ngeri local government etambudde bweti erensewo obukuubagano mu kibiina kye NUP ensi yonna bulijjo erinda erabe NUP ani gwe wadde kaadi ebivuddeyo tulaba nga byongedde okwawulayawulamu abantu mu kibiina kino abamu bajja independent kitegeeza bavudde ku kibiina kwe kitambulira abalala bakyuse bagenze mu bibiina ebirala local government just kakati omwezi guno gwennyini nga 15 NUP etunuulidde okutandika okugaba kaadi z'omutendera bwa MP tolowooza nti ekibiina kino kigenda kwongera okusasika tokola ng'obujja ku mukazi gwe wazaalamu abaana 4 n'anoba nadda ewaabwe ekibuga ate n'owulira nti bamuwasizza n'ologa bwe ndogamba ki oba mulalu lwaki oŋŋamba ebyo tokola ng'obujja omukazi omuzaddemu abaana aba 4 okitegedde Mungu n'aleeta obuzibu ne mukola ki ne mwewukana nadda ewaabwe ekibuga oba wayise emyaka 2 nga bagamba nti Fatuma agenda kufumbirwa n'ologa oba muloge gwenyini obeerako ekizibu lwaki oŋŋamba ebyo andi kaakati Kyagulanyi ebibiina bulijjo bimuteeze kaakati bano ab'ebibiina ebira PFF DF kaakati bafuuse mpisi ennyama empologoma gyesuula ng'empisi ekola ki ebeeramu omusaayi kati mulonde wamma mutwale
ebyo binyama mutwale Kyagulanyi Mpologoma ekola ki kasasula kifo ky'ennyama nga PF eronda PFF mpisi ng'eronda okitegedde jole baatuliza press conference ne bagamba bannange mwenna mujje tubayita okitegedde fe buli omuntu yenna agenda okujja tugenda muwaki ne DF boy buli muntu yenna agenda okujja tugenda ku muwa kaadi kati mmwe temwagala ko virginity z'abaana mutwala bamaze kuzaalamu because ono abagobye abamye kaadi okitegedde ground tebalina bambega bankwe okitegedde mwene mwaniza ne mukutuza press conference sajja mmwe ani ababalira ogambe Kyagulanyi Mpologoma yes buli nyama jagenda okulyako bwati n'awanda bano nga bakwata leeta biseera bya njala okitegeera anti nakugamba bano ba DF bali wali ku gate y'NUP we baswamye buli kansala jjanga atugubadde olw'omulugube gwa kaadi ng'abamugamba atofaayo meaningire bakansala ekyokwangula bakivuddeko bali kuki ye kikasita yesimbawo operation kubeera ku ballot bali ku operation kubeera ku ballot okitegeera yokwangula sibe anti kati awangulo ina kubeera wa mirundi egi bw'otabeera wa nuupo ina kuba wenaaliyo kweli ati nze nkugamba independent DF bw'otabeera wa nuupo olina kuba wenaaliyo osobola okuwangula because ne mu parliament be baliyo n'aba independent gye bali anti kakati ani abakiikirira ani abakiikirira kuki saagala oli munnamawulire ebintu bikwate mu parliament waliyo aba ani nani speaker Anita Amongo akiikirira baki bonna ye mukubiriza waabwe bonna waki wenare tulinawo government chief whip Hamson Dennis Obuwa akiikirira baki kuludda lwa government ate oludda lwa opposition likiikirirani Ssenyonyi yakiikirira ki leader of opposition lwaki sirida wa nuupo lwaki sirida of nuupo alina kukiikirira luvuganya meaningire waliyo side ezi olwa Ssenyonyi n'olwa Amongo n'olwa government kati bano ba independent bagwawa abo tebayina banonyayo muwogo era nze nkugamba nakugamba nga ndi wano n'abatulaba mbagamba ino video gibawe nze omuntu bwagenda mu UPC NRM FDC simanyani simuyinako buzibu naye omuntu independent w'omulaba nga dduka independent omuteresa nga kiraamo independent bamuteresa kiraamo abo yaba mubbi kweli muyaye atya nebwemba mukwano gwo nze n'oba mukwano gwe kasonga nti seeka nagenze kwesimbawo ku byabufuzi kwesimbyewo ku kiikago gwe independent siddamu kuteresa simu yange manya kati amagezi gakususse amanya kagogo amagezi gamususse kati bano ba independent bagwawa abo tebayina banonyayo muwogo era nze nkugamba nakugamba nga ndi wano n'abatulaba mbagamba ino video gibawe nze omuntu bwagenda mu UPC NRM FDC simanyani simuyinako buzibu naye omuntu independent w'omulaba nga dduka independent omuteresa nga kiraamo independent bamuteresa kiraamo abo yaba mubbi kweli muyaye atya nebwemba mukwano gwo nze n'oba mukwano gwe kasonga nti seeka nagenze kwesimbawo ku byabufuzi kwesimbyewo ku kiikago gwe independent siddamu kuteresa simu yange manya kati amagezi gakususse Kyagulanyi amagezi gemba muwa bano baveeko gwekola ekintu eki genda empoweringe abaana baba bafunye zikaadi ba empoweringe bagenda ku ground ate bagenda kuwangula kweli bonna bagenda kuwangula ninga tebalina ground bwe bagamba ate ground ani agipima minzani igipima eriro bagamba baddidde akutte ekyokusatu ku ground bamuwakkaadi anti oyo omanya yabadde ali trusted ali royo ali royo kwegamba ali royo eri Kyagulanyi si Kyagulanyi avunname wa Kyagulanyi gwe bawakkaadi sa avunname wa Kyagulanyi ali royo eri ebiruubirirwa by'ekibiina atumwe mu abaaki Kyagulanyi just muntu enkyavaawo enkyafa
Okitegedde kati bwe mutuga nti bwafa leero ng'ebiruubirirwa byammwe byonna bikoma akyogerako si yakire yes kakati era nabe nga atwitinga ku mukutu gwe nabe akitegeeza mugenzi naye temubadde royo kakati omuntu akkiririza mu lubiruubirirwa by'ekibiina ne bw'abeera afunye okusoomoozebwa obutali bumativu olw'ebyo ebiba bitatambudde bulungi bwe anakuwala ne yeekubagiza enkeera dda ku biruubirirwa ewa meeya Mugambe wano tebaakubye kyesi epeesa tebaaseetudde fu erirwa meeya Mugambe Nakawa kuleeta Nubian omuyimbi bamuwangula kati byabayimbi nedda sebo Chameleone bamuwangula ku road mayor yesimbawo negundi Lagaddi jajja w'abayimbi bamuwangula teyatimba bipande Chameleone teyatimba yagenda mu electoral commission Lagaddi bamuwangula anti kisinzira nyimba kizoyimba na kiseera kimoziyimbidde bukankubuulire bayiza biboneka gwe n'abatulaba mukkirize buli muntu abeerako ekiseera kye eno time y'abano baana okitege olinde bwaba akoze wallahi mabuulira eno time y'abano baana ne bwe munaabalwana wallahi ye Mungu agamba bugambi nti kun fayakun Mungu yayogera bugezi nti kun fayakun gwe Kyagulanyi nkutadde tojja kusobola muyimiriza wa illa nga Allah amaze kusalawo ogambe kino ekiseera kyani kyabano baana kyanubya nindi kubeera meeya okitegedde gwe genda olabe ekifaananyi kya Joel Sonyinyi bw'abadde afaanana emyaka 6 egiyise olabe ekya Kyagulanyi olabe ekya Zaake olabe ekya Wayiso Mufumbiro it's time ekiseera kyabwe okitegedde era temugeza ne mweteeka mu kkubo lyabwe wallahi ensi ejja bakyawa ogambe kino ekiseera kyabwe kino ekiseera ky'abano baana yenna anaakiyimiriramu kiseera kyabwe kukola ki kubeera bye bali Mungu bye yabategekera tayimu yaabwe yeeno wallahi buli muntu abeera n'ekiseera kye nze jjajja yaŋŋamba gwe okimanyi nti President Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu nsiko nga munafu era okimanyi nti mu kalulu k'ekinaana President Museveni yawanguzaayo omuntu omu ani Dr. Crispus Kiyonga wekaseese ate ne Crispus Kiyonga okuwangula omanyi lwaki yawangula Obote yakola era atya n'addira candidate eyali wa Democratic Party mu Kaseese ne bamuwamba bwe bamuwamba waayitawo ennaku ntono nnyo ne bamusanga mu ttale nga yatugiddwa abantu ne banyiiga ne bava ku UPC ne DP ne bagamba tugenda kulonda ono okitegedde ne balonda Crispus Kiyonga n'ayita mu Kamooli naye President Museveni omanyi lwaki abantu tebamuwagirirawo genda mu nsiko naddala abantu bano mu Central yali anyoomebwa nnyo yali munaku yali mwavu si ye yali omuyivu ennyo nti oba avudde Makerere abadde lecturer okitegeera yava mu bulamu oba abantu abaaliwo ekiseera ekyo bwe baali batakkiriza nti omuntu asobola okuva mu bulamu obwo n'abakulembera era ne baggusa ekiruubirirwa ekyali ekinene okitegedde era bangi be yaleka batuula awo mu kibuga Kampala awo okitegedde kakati tumuleka akole ki era Dr. Paul Semwogerere omugenzi ne banne bonna batuula babagamba omusajja tumugoberere bagamba oyo omunafulumpupe temugenda tukubisa Obote mugyewo amalala okitegedde oyo n'obwo obwana bwagenze alondalonda busobola okujja ku gavumenti kati kyogamba okitegedde gyolaga sinategeerayo anti nkugamba eyo yonna nkulaga buyinza bwa Mungu nti Allah bukeera ku makya n'ateekateeka omuntu wakati mu butanyumira ngoye wakati mu kubanga tamanyi kuba kikalu wakati mu kubanga tamanyi kuba kanzu kwambala kanzu wakati mu kubanga teyasoma naye ekiseera bwe kituuka nga kikye buli ayimirira mu kkubo lyoyo omulonde ensi emukyawa buli ayimirira mu kkubo ly'omulonde ensi emukyawa Kyagulanyi mulonde Mungu yamulonda nga Mungu bwe yalonda Museveni gyenkuyisiza najja okitegedde bakuddizeewo ka video alabe Museveni ng'alayira nina akafaananyi ke nalaba nga bagamba taata we baali mu kasiisira nga bawanga President Yoweri Museveni yes naye era nze ebimu ku byenjiga ku musajja oyo Mwai Museveni muyigako ebintu biringa 3 ekisooka obuteenyooma
okwekkiririzaamu yes okwekkiririzaamu kintu nno kikulu nnyo ekyokubiri omuwarabu akiyita swaburu obugumiikiriza obugumiikiriza kikulu embeera gye baayitamu emyaka embeera gye baayitamu emyaka egi 5 yali yeetaaga muntu mugumiikiriza abataagumiikiriza oba teyabatta abasuubira nti ebintu byali byamangu bangu katugende vee tutwale olugambo tuluwobote tebaakomawo ekitegeeza kati n'aba NUP balina gumiikiriza balina kuba bagumiikiriza ne tebakuwadde kaadi gumiikiriza myaka 5 tegirwawo kitono nnyo olw'ekiruubirirwa kye mulina nga bannakibiina olw'ebigendererwa bannansi okulaba nti mwabibagamba ne babakiririzaamu ekitegeeza kati bano batulaga nti badde baagala kaadi badde tebaagala kibiina bano okitegeera nti mwami Museveni bwe yagenda mu nsiko ekisooka mu nsiko teba mmere teba ddagala teba ntambula teba ngoye teba sabbuuni teba anything okitegeera niye yasobola okuswagolinga paka wali olwaleero ekitegeeza katumuleke ensi emunyumire anti ati wuliriza ne bw'olya nti ng'olwokuba enjala ekuluma tandika oli kati onyoke 12 ezekya okitegeera so kaakati yadde bano balina bye bamuvunaana ebitatambudde bulungi naye ate balina kubeera bagezi nnyo n'okubaako bye bamuyigirako nti ye mukadde ali ku kyalo bw'osobola okugamba nti yadde kale tetukkaanya mu birala naye kino yakikola atya okitegeera nti kino yakifuna lwa bugumiikiriza obukulembezi yabufuna atya obukulembezi yabufuna lwa kwewaayo kakati bano abaana nga tebalina bugumiikiriza tebalina kye bagenda kutuukako one bagenda kufa mangu secondly gavumenti egenda bakozesa ensobi batandike n'okutandika bo bennyini okwebega because balina okukosebwa ku mitima olw'ebyo basuubira nti byatambudde bulungi so amagezi genyinza okubawa ku vidiyo eno mubeere bagumiikiriza mwekkiririzeemu ensi ejja bakkiririzaamu mugumiikirize ensi ejja bagumiikiriza ku ebyo ebina bitatambudde bulungi naye bwe mutaagumiikirize ate bano bwe mugamba nti mwagala kulembera ate bo balalamu tekiyinza kuwa NRM mwaganya n'okuba buli kifo kyonna obugumiikiriza bali mu nkaayana obugumiikiriza tebulina kiseera omuntu buli wogumiikiriza omulabe wo takuwangula wabula ate bw'opapa oba owedde okiteegedde kati ekiyinza ate okubakubisa kwe kupapa kuno kati wate kubalimu okw'okululunkanira obwokulya buno obutannaba kujja oli alulunkanira kasaala just kasaala allowance ziti allowance kuba nawulya amagombola agamu ndowooza tegagabana musaala mbakasaala za allowance olukiiko olutulamya erundi 3 mu mwaka alulunkanira emitwalo 3 n'ekitundu oyo nonsense kakati bwe bataagumiikirize ne balulunkana ono agenda bakuba kale tumalirize n'ensonga ya mukwano gwo alwena Olufiga wamusaasirako saagala nnyo mwogerako oyo omwana akugamba saagala nnyo mwogerako si mukwano gwo Olufiga Olufiga mukwano gwo seeka si mukwano gwange nga bamuyisa bubi mukwano gwange nga munnayuganda mateeka tegannavaayo kulamula katono bamutte kaakati bamukuba omwa gwonna ne guzimba amaaso ne gazimba bambi Mungu akunyiga ebiwundu ekimukubya kuvuma bantu Mungu amunyiga ebiwundu omanyi media eno omanyi nze lwaki nakkiriza gwonkyaze iyo badde okimanyi nti nze sibeerayo ku media wanze bw'onanvuma nja kusala magezi Mungu amunyiga ebiwundu nja kusala amagezi nkulinnya amanda okiteegedde muzikirize tukome wano tusinkane mu bitaala by'e Nateete okitegeera nkubuuze kagugu lwaki onvuma okiteegedde so kaakati kino ekintu kirimu ebintu biringa bibiri ekisooka mukyala Nameere Nameere yakoze tekyabadde kituufu yabyewakana agamba tannakubako muntu kati twogere kale nga bwe kyasoose okujja ekisooka kale abaakubye kye baakoze tekyabadde kituufu nabo baalize ku mutimbagano bo balifunye tekyabadde kituufu bandigenze ne bawaaba kubanga obujulizi bwa Olufiga bwo n'omwana wapiwa ono abulina bandigenze ne bawaaba omusajja omukyalo n'atuvuma atuyisaamu amaaso n'ebirala naye baakikoze nga basuubira bino nti abantu bano abalinaanye ennyo Pulezidenti Museveni bakoze effujjo lingi nga basuubira bo tebagambwako
ate bangira bakyakubwa bakitegedde because kasita abantu bajja essuubi mu baba yokwerinda mu mateeka naki ekiva buli muntu wasanga munne nga kiggweeraawo okitegeera so naye tusuubira nti kati ate full figure ne bana baamukubye baatadde gavumenti n'ab'ebyokwerinda mu mategga okulaga nti wabanga full figure badde avuma abantu ebbanga ddene nga temusobola mugambako wabula nga waliwo n'abavuma nga olwaleero bali muki bali mu komera eziti Madubala ne bannaabwe bangi nnyo benda bavuka badde bajja ne boogera ebigambo bino na bino polisi ne bakwata naye full figure avuma bino saagala mwogerako yakuvumako avuma abantu okitegedde so tusaba byokwerinda one guno omukutu bongera ogulungamya gino gya social media bagirungamye omuntu akola ebintu ebitasaana kuvuma abantu nawemula ne bako ne basenga ennaku zino kubayigiririza abaana open we bati ebintu ebifaanaganako bwe biti ebina gye bigenda kutwala ggwanga